tufune gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga galusako. Malayika si agenda obubuulira naye ffe Mukama tuloze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Kulamusizzaako gwe wenna omulabi waffe ate n'oyo yenna awaayo ebiseera bulijjo okugoberera ebikolebwa ffe wano Productions. Tuzze ne program lesson week eno nga bulijjo nga tukubaganya ebirowoozo ku ebyo bye tuzze kuyiga okuyita mu wiiki. Lunaku olwaleero omuweerezaawo Ssemambo Peter nze ndiwo okuba munange Yonasaani Matovu ate gwe mutera okulaba atera okubeerawo. Olunaku olwaleero tusosootola kwota empya, kwota ey'okusatu mu mwaka 2026. Tulina ebyokuyiga ebitutegekeddwa ebikwata ku Bakolinso, ebbaluwa esooka n'ey'okubiri. So tukkiriza nti bigenda kuba binyuvu nnyo ekyenkanidde awo ate nga tusuubira nti wandibadde tosuubwako kintu wadde. Tulowooza nti we tuyingirira mu Bakolinso tumaze okunyweza enkolagana yaffe ne Katonda nga tuyiga okuyita mu lesoni ewedde. Kale newankubadde nga lesoni eyo ewedde ate tetulowooza nti ebyayo biweddeko, wabula bwe bulamu mwe tulina okutambulira buli lunaku buli kaseera okulaba nti enkolagana yaffe esigala nga nnywevu ebbanga lyonna. Kale tugenda okutunuulira ebbaluwa eno ey'Abakolinso naye nga siyise nzekka, yise n'abaweereza ba Mukama, abaweereza Mukama mu ngeri ez'enjawulo. Wakati wano ninawo omwami John S.K. Kyewalyanga ate nga musajja muvuunuzi era nga yatuvuunulira lesoni eno okugijja mu lulimi luli Olungereza okugiteeka mu lulimi Oluganda era nga emirimu egyo agikola n'ekitongole ekya JEV Language Translation Services basangibwa wali Wakiso Hallmark Building. Kale ye muweereza wa Mukama oyo. Tulina ne muweereza munaffe omulala mu kitongole wano gwe tuweereza naye mu Avento ayitibwa Oluganda Muyinza Edison Kizza. Basebo nsanyuse nnyo okubalaba. Naffe twesiimye. Nja kubasaba buli omu abuuze ku balabi baffe aba Avento Productions ate n'oluvannyuma tweyongereyo. So tuyanze nnyo tuyanzike. Tulina omukisa okulabika ku lutembe lwa Avento tuya BN tuyigira ku bigere bya Yesu. Wow. Nze John Kyewalyanga Sekidde Kyebaatala. Nina omukisa Katonda mpanzeeko eddusu okukola omulimu gwennyumirwa okukola gwe gw'okuvuunula ebigambo ebiwandiikiddwa mu nnimi endala n'enziza mu lulala lwe bw'oyagala lwonna. Bwe mba nga ndusobola naye naddala ezisinga okubeera mu kumpi. Mukama mpadde ekisa ekyo era mbalamusizzaako mwenna abatulaba abagoberera naffe tugenda okuyiga baagaliza okuyiga okulungi. Kadde agambye nti twamaliriza ekyokuyiga kyenkolagana ne Katonda naye tetwakimaze tetubetedde ebbali. Okuyiga okwo n'amagezi ako n'okujjukira kwonna tukutwale okuyiga ebitabo by'Abakolinso ekisooka n'ekyokubiri. Munnange tujja kwongera okuttanyiza ddala ensonga eyo n'okusinga oluusi bwe tukikoze. Ndowooza budde bwatusalako obusazi naye Bakolinso eyongerayo obwongezi enkolagana yaffe na Katonda. Weewaawo nange ntwala omukisa guno okweyongera
okwebaza oye neyo kumiddeko ng'alaba obubaka buno bwa lesson wiiki eno. Nange ssebo ndi musiimu era ndi musanyufu okubanga nange ndi kitundu ku buweereza buno bwa Avento Productions. Ate ddala nsinga nnyo okunyumirwa obuweereza obw'abaana. Yes. Ekitongole kyensinga oba oliawo okwenyumirizaamu mu kkanisa. Era mbatumiddeko mwenna abali abanyumira obuweereza buno. Mukama bawe omukisa. Omanyi buno obuweereza butera okuddukibwa naye ng'ate buli omu kufa asaanidde okuyiga okubukola kubanga obuweereza obw'abaana kubanga tuli bazadde. Weewaawo Mukama abawe omukisa nga tugenda mu maaso n'okuzimba enkolagana yaffe ne Katonda okuyita mu buweereza bwa Pawulo mu Bakolinso ekisooka n'ekyokubiri. Weewaawo tweyanziza tusaba Mukama okutuleetera omukisa kubanga abasajja batono mu kitongole eky'abaana kubanga si byangu nnyo naye Mukama akuteeremu obwangu. Tusaba otuweereye Saara tutandike. Kale katwebaze. Taata waffe omulungi tukwebaza omukisa gw'otuwadde okweyongera okubaganya ebirowoozo nga tuyiga ku kigambo ekiva mu Bakolinso ekisooka n'ekyokubiri. Ate olwaleero nga tugenda okweyongera okulaba obuweereza obwa Pawulo, tusaba otuyambe tubeeko kye tuyiga kigenda okweyongera okuzimba enkolagana yaffe naawe n'okuyongera mu maaso obuweereza bw'otuwadde. Beera naffe era otuyigirize n'omuntu alaba obubaka buno abeeko kyeyongera okwetwalira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Tutunuulira Bakolinso ebbaluwa esooka ate n'eyokubiri. Ekibuga kino Kolinso ebyafaayo ebitonotono ebikikwatako kisangibwa mu ggwanga erya Buyonaani oba Greece ne kaakati gye kiri. Ate nga ne mu biseera ebyo ekibuga kino kyali kimanyiddwa nnyo kyali kimu ku bibuga eby'amaanyi nga kwogase n'ebibuga ebirala nga Athene oba Athens. Kati so ne kino kyali kimu ku bibuga bino eby'amaanyi era nga kyalimu ebintu eby'enjawulo ebyali bikifuula okuba eky'amaanyi. Kugeza mwalimu business. It was a center of commerce. Kwegamba ebyenfuna byetoololeranga nnyo ku kibuga ekyo era nga engeri gye kyali nti kiyina omwalo nga kiyambako okuyunga ebitundu ebyenjawulo eby'ensi eno era nga kimanyiddwa nnyo olw'ebyobusuubuzi ebyo, nga kimanyiddwa nnyo olw'ebyokuzimba, nga kimanyiddwa nnyo kuba bazimbanga nnyo n'amaato nga bakola amaato. Ate n'ebimu ku byali birala bikimanyiddwako kwe kubumba okwabeerangayo. Okubumba si kubumba bubumbi buno obuntuntu obugenda okusaanawo okubaawo amangu sana mukwokya ne kamementuka ne kagira. So baabumbanga ebintu ebigumu nga ne bwoba okyokeza mu muliro nga kizibu okukikola ki. So kyali kibuga ky'amaanyi nnyo naye era nga buli awabeera ebibuga wonna wabeerawo n'ebizibu byawo. N'ekibuga kino kyalina ebizibu eby'enjawulo. Tujja kubyogerako mu lesoni eyo maaso gye tugenda naye oyinza naawe okutandika okufumiitiriza nogezaamu okulaba bizibu ki ebiri mu kibuga ekyo ekikuliraanye kubamu akafaananyi ako kayinza okutuyambako okwongera okutegeera obulungi obubaka Pawulo bwawandiikira Abakolinso bano na lwaki yabuwandiika. Naye nga ekkanisa kati nga tuvudde ku kibuga tumanyi bulungi nnyo nti Pawulo ye yatandika ekkanisa eno ey'e Kolinso. Yatandika ekkanisa eno era bw'amala okuvaayo ate ne wabeerawo ebizibu eby'enjawulo ebigibeeramu ebimuleetera okuwandiika ebbaluwa zino ebbiri ez'enjawulo. Tujja kulaba ensonga ezo ebimuleetera okuddamu olw'omutima gwe yalina okufaayo eri amakanisa. Naye ate newankubadde nti ebbaluwa eno tugiraba nti etunuulidde Abakolinso ate tulaba nti erimu obubaka obutuuka n'obulungi n'omulinde gwaffe guno nga tusemberedde okomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Pawulo mu bbaluwa zino ayogera nnyo
ku bumu, ayogera nnyo ku birabe eby'omwoyo omutukuvu, ayogera nnyo ku kubeera n'obukristaayo obw'amazima, ayogera nnyo ku kukola omulimu n'okubeera abawanika abeesigwa, ayogera nnyo ng'agezaako okulaba nti ayogera ku njigiriza enkyamu ezaali mu kitundu kino. So nga ne bino byonna bwe tuba tubitunuulidde ate gwe mulimu gwennyini gwe tulina okukola mu kiseera kino eky'enkomerero. Kale bwe tuba nga tusoma ku bigambo bino, saagala tubisomeko ng'abalowooza nti baluwa yawandiikibwa bawa Kolinso. Nsimbiira wano mu Katanga kati Abekolinso nze bankwatirako. Kale ebbaluwa eno etuukana bulungi n'omulimu gwe tulina okukola mu kiseera kino. Era mu bufunze tuyinza okugamba nti omulamu omukulu ogw'ebbaluwa eno eyogera ku kinyusi eky'obulamu obukristaayo n'obujulirwa. Olunyiriri lwaffe olw'okujjukira luvudde mu bikolwa bye batume essula 18 olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi, era nga Bayibuli bw'eti bw'egamba. Bayibuli egamba nti Mukama waffe n'agamba Pawulo ekiro mu kwolesebwa nti totya naye yogeranga, tosirikanga, kubanga nze ndi wamu naawe, so tewali muntu anaakulumbanga okukukola obubi, kubanga nina abantu bangi mu kibuga muno. Byebigambo ebyo. Ebigambo ebyo nga bwe tujja okuyiga mu maaso eyo bye byesigamyeko obuweereza bwa Pawulo mu kibuga kino eky'Ekolinso. Nti singa tebyayogerwa oba oli awo twandibadde tetusoma baluwa zino eri Ekolinso. Naye nga tutandika waliwo ebibuuzo bibiri naye buli omu agenda kudda mu kimu. Simanyi oba ani anaddamu ekisooka oba ntandikire wano nga bwe munninaanyi. Ekibuuzo ekisooka kigamba nti mulimu ki omukulu eri omukkiriza? Kyekisooka kati ddamu ekyo kyonaalondako. Ekibuuzo ekyokubiri kigamba nti kyakuddamu ki eri okusoomoozebwa kwonna kwe tuyinza okusanga? Oyaddemu ekisooka. Kale weewaawo omulimu omukulu eri omukkiriza kankiddemu wenti. Omulimu omukulu eri omukkiriza gwego Mukama we gwe yamuwa. Omukkiriza Mukama we yaani? Ye Kristo. Kino kyandikwa tukisoma nnyo kankiddemu nti mugende. Asooka n'ayogera nti kale mperedde obuyinza mu ggulu ne ku nsi. N'amala n'agamba nti mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu nnyera ya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. So omulimu omukulu sikwegamba akufuga yalina okuwa emirimu. Kati omukkiriza amufuga yaani? Ye Kristo. Obanga yamulagira kola ogwo mulimu kitegeeza gwe mulimu omuki omukulu. Nasoomoozeddwa bwe nasomye ebigambo bino. Omusajja ono William Carey agamba ye mulabirizi wa ngatto, alabirira ngatto n'okutunga ebigenderako ebyo bakobla emuddaabirizi. N'agamba nti ogwo mulimu gwange gunnyambako okusasula ebisale ebintu byange bye neetaaga, kati oba renti oba kino oba kiri, mazzi, masannyalaze, kufuna fiizi z'abaana. Naye omulimu gwange omukulu kuwangula myoyo. Kuwangula myoyo. Nasomye n'ensooka n'ensiriikirira mu bwenti nenkubamu obufaananyi bwe mbwoza. Niyamba kale abooluganda banannyambako. Ne Pawulo yennyini yakugamba
ya okufuna ekigulira amagala eddiba kyajjangamu ejjamba. Yes. Yakolanga weema. Yakolanga ziweema oba tents. Yes. Naye ng'omulimu gw'omukulu gwali nga gwakuwangula myoyo eri Kristo. Kati ekibuzo kyamubuuziza ono tuyinza okuba nga tulinayo emirimu limu egiri ekuzirira side hustles. Onye nti side hustle yange yakuvuunula biwandiiko. Side hustle yange yakusomesa abaana ku university. Side hustle yange neyo yakuzimba, yakulunda, duta side hustles. Obulimu bwaffe obw'ebbali. Yes. Naye omulimu ogusinga obukulu is to depopulate hell and to populate heaven. Kendeeza abantu agenda mugenda. Side hustles. Yes. Side hustles zino zisobola okutwala ekifo ky'omulimu ogusinga obukulu. Unfortunately, yes. Kyokusanya tukomaawo. Naye okibeera bwekito kati nzakuddamu ekibuzo kyewambuuzizza ti byonna ebiyinza okwezingira mu side hustles zino n'omulimu guno omukulu gwe tulina okutambuza kwa gyombi girimu okusoomooza buli luuyi luliko ebirungi byako n'ebikaluba naye byonna kye biri by the way nabiri side hustles tuyinza okuza nti zo teziri siza mukama n'obulina bya mukama naye tuzise side hustles ekyokuddamu kyaffe kisinga obukulu mu byonna ekyo Pawulo kyeyakola ki kyeyatunuulira bwe yagamba mu Bakolinso ekisooka essula ya 2 olunya olwokubiri n'agamba nti kubanga namalirira obutamanya kigambo mummwe wabula Yesu Kristo oyo era oyo yakola ki yakomererwa kakibeere ki gwe tonoonyaako nsonga yonna tetulina na budde ku nsi tulina akaseera katono nnyo tonoonya nsonga ku John tonoonya akatebe binyintimusa totwala budde kunjogerako no leave it out tunuulira Kristo era oyo yakola ki yakomererwa banga n'obulungi bonna bwenkulaze sinze era oyo bw'olaba nga n'obubi bonna bwenkulumizaamu munange era bitwalira oyo yasobola nange okuntereeza kwegamba muli nsonga oba okuzimba wazimbye ne bigwa oba wawoza abantu sente ne bakulya zamanya oba wakoze ki kyonna kye tukola mu nsi eno oba twasomeseza abayizi bagenda okuteeka ebigezo naye baamu ate babibye oba ensonga yonna oyo yakola ki eyakomererwa esolution yaffe tewali kirala kati ekyo Pawulo yakitegeerera kyamuyamba okukola omulimu n'ogutwala mu maaso. Twagala okutunuulira Pawulo omutume wa Yesu Kristo eyayitibwa Katonda. Bakolinso ekisooka essula esooka olunyiriri olusooka lwe ngenda okusoma Pawulo nga yeeyanjula agamba nti Pawulo eyayitibwa okuba omutume wa Yesu Kristo olw'okwagala kwa Katonda ne Sosene ow'oluganda. Pawulo yayitibwa okuba omutume wa Yesu Kristo olw'okwagala kwa Katonda. Twagala okulaba Pawulo ono n'okuyitibwa kwe nga bwe kwali era kitegeeza ki eri Pawulo okutegeera eyamuyita na lwaki yamuyita. Nsaba otandikiraawo owebale emali badde nzikiza tunonyome kati nti tusoma ebbaluwa ya Bakolinso oba zonna zetugenda okusoma ebbiri nga wayogedde wali nti abantu nnaku zino mu kuzanyiikiriza bakitwala mu lusaagirize nti babiwandikira Bakolinso bino bye Bagalatiya Baroma ffe tuli bano bannayuganda oba bannakampala bitukwatirako wa munange bitukwatirako nnyo lwaki nti enkola y'amabaluwa eno Pawulo gye yeetamu alyoka eyanjula nga bwe kati yali ya nsonga era njala tukinyikize ku ntandikwa nti Pawulo ono wadde yali atandise omulimu Kolinso ebyabaawo mu bulamu bwe n'obuweereza bw'ebitundu bye bwete mubusobozesa kubeererawo ddala ate era n'okuteeka okukola omulimu guno Kolinso gwe yasooka okugukola tekyali nti Kolinso yali yeetaaga ennyo naye wabula Kolinso kyali kifo ekyo yasobola okusinziiramu atuuse omulimu guno ki awalala naye nga tajja sobola kubeerayo ddala ebitundu bingi naffe tutasobola kutuukamu olwaleero naye nga tetulinayo omulimu gw'okukola ki ogw'okukola amabaluwa kakati wano twakyogeranga bwe tutyo naye n'olwaleero tukyalina amabaluwa gano emails zetuwandiika emails
obubaka ku WhatsApp obubaka ku Instagram byonna bikyusiddwamu bukyusibwa nti empapula zikendedde naye amabaluwa tukyagakola tukyagawandiikira ddala kati bw'oteyibaala nogamba nti akubanga asina ngeri biki bujja otasobola kutuuka munnange wandiika naye kale ekyokusoomoza kuli nti bw'oba wandika ebbaluwa yo obubaka bwo buli bw'oku ssimu bw'oku email bw'oku WhatsApp bw'oku Instagram bw'oku TikTok twala tugende gwewandiika ki kati njagadde kuddayoko katono nnyo naye kale kasebe wano nti Pawulo ono omutume wa Yesu yayitibwa Katonda waliwo ebyaliwo era lwaki Pawulo ono akkaatiriza nti omutume wa Yesu munnange engeri gy'ataali ku 12 bw'atandika okubuulira abantu nnyo mu bukristaayo muno tulinamu amampaati tulinamu amalala ffe twazimba ekkanisa eno muli baana buno maggi bugi era balisaba kuyigiza baana gwe gi nawe otandika otugamba ffe twatandika ekintu kino kakati Pawulo yafuna okusoomooza mu booluganda bennyini ng'amugamba kiba kitya oyinza kati bw'atandika okuwandikira abantu mu Kolinsi eyo baali bamuwakanya nagamba nze Pawulo naye yogerako olw'ekitiibwa kye nti olw'okwagala kwa Katonda nayitibwa okubeera omutume wa Yesu Kristo bwegamba bw'okirambuula bw'oti kyali kisobola okuzikiza amaloboozi okusirisa amaloboozi gali agaali gavuddeyo nga gatunuulira ekyo ekyangungu wano kumbe gazibira omulimu gwa Katonda kugenda mu maaso kankula application mangu nnyo nsibo nkiveeko mwami Semmambo mwami Muyinza mirundi emeka either ffe nga bwe tuli wano wetuzibidde abantu abalala okukola omulimu nga bambi balina kusobola kwennyonnyolako waliwo kaneyogere muntu yambuuza John oli musumba wa kanisa konze siri musumba ojja otya okubeera ng'osobola okuvvuunula lesoni n'ojja theology oyo nakitegeera oluvannyuma nnyo nti alinga mbuuza nti olina kuba musumba kola omulimu ogwo nange munnange neneeteako obuvunaze Katonda nsaasire sinnasoma busumba naye kale ansobozesezza kiyinza okuba kitonotono n'emirundi emeka gye tugamba nti muvubuka oyo akulembera abavubuka ngaani ani amuzaala kitaawe yani temujjukira omwaka guli bwe bakola bambi nga balina kusooka kwennyonnyolako mukama tumwebaza nti Pawulo bwe yennyonnyolako baluwa yasomebwa ate neyakola amakulu geegendereddwamu naye si bonna nno abamu bajja kufuna entondo kibambuuzabuuza awanyuwaawo owulidde so bwekyogirako kale simanyi owoluganda oli katono nnyo kennyongerako ekigambo kino ekyokweyogerako kikulu nnyo naddala mu nsi gye tulimu eno judde CV for example omuntu omu yali asomesa ebyobulamu nti ani asomesa Dr. Gundi naye omulala n'asomesa ebintu byebimu ani asomesa yabisomerawa so Pawulo ono okugamba nti ndi aposto oba omutume obutume bwe kwegamba bulina kinene kye bwazanya mu baluwa eno n'ekirala Pawulo ono si kansome statement eno Kristo si ye senta enkulungo y'obutume bwe kyokka naye ye senta y'obulamu bwa Pawulo. Exactly. Pawulo yenna w'omulaba Kristo. Yes. Kyevalaba yawandiika nti tinakomerwamu naani ne Kristo. Sinze mbeerawo, sinze ndi omulamu, naye Kristo abeera omulamu mwani munze. So buno obutume bwe okubwogerako naye kennyini alabikira ddala ngamati yabogerako bwogezi naye era yakirabika kiyali asobole n'okuyita bali okubeera abaki abatume abaki abeesigwa olw'obwesigwa bwe. Weewaawo njagala okwebaza Katonda obwa Pawulo kubanga Pawulo yategeera yamuyita ate n'ategeera nti yayitibwa olw'ekisa kya Katonda. Pawulo bwe yategeera yamuyita yategeera n'ensonga lwaki yamuyita. Mu Luzungu tugamba nti yali possessed. Mu Luganda tuyinza kuvunula yali yayambalwa kwegamba yayambalwa Kristo monda ne kungulu nga tolina nekyosobola kukola kumulemesa kutembebwa nga tolina kyosobola kukola kumulemesa kwogera ku Kristo. Kugamba okwagala Pawulo kwe yalina eri Kristo kwasookera. Nasomye ebintu bino
Oli agamba obujja obukristaayo. Tulya muko obujja. Naye Mukama tumwebaza. Naffe tufube okulaba okwagala kwaffe kwe tuyina eri Katonda. Tukwoleka ensi. Ensi netegeera nti Katonda tukola ki? Tumwagala. Naye ekibuuzo kye ŋŋenda okulekera omulabi kigamba nti gwe wategeera okuyitibwako wayitibwa kukola ki? Katugende tuwumulemuko ate tunaatandikira awo. Buterevu oli ku lesson weekend buli Wednesday, Friday ne Sabbath. Jonathan Matovu nze nkubuuzaako nga nkutegeeza nti giweze emyaka 5 nga tuli mu kisaawe ekyokuweereza wano ku program lesson weekend. Era ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa July olunaku lwennyini twatandikirako lesson mwaka gwa 2021 tugenda kubeera tula ekawempe nga twebaza Mukama olw'obuwanguzi buno bwazatuusaako okuyita mu bbanga lino lyonna. Naawe nkwebaza okuba nti olaba lesson weekend era neesunza okulabako n'okuwulizaako nga twebaza Mukama olw'enteekateeka lesson weekend. Myaka 5 beddu nkulinze tubeere ffenna wali ettula ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa July. Kukulisaayo nnyo mu kaseera k'okuwummulamu weebale okubanga okyekuumidde ku Avento Productions mu abatugoberera okuva mu mawanga ag'enjawulo okuzisemazinga ez'enjawulo wadde tetumenye basekinnoomu kubanga muli bangi naye tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalye ddala. Jjukira nti osobola okuwaayo ebirowoozo byo ng'osinziira mu comment section eya YouTube awo ne tumanya gwe nga bwe wayize mu bitundu ebyenjawulo ebya lesson eno. Twagala okutunuulira Pawulo ng'ava mu Asene ate okugenda wa Korinso. Okusookera ddala lwaki Pawulo ava mu Asene n'agenda e Korinso era bw'atuuka e Korinso akola ki? Kiki kyakola ng'atuuse mu kibuga ekyo ky'e Korinso? Kati tutandikira weewaawo. Nsabase omukulu nzikirize nsomeko mu bikolwa by'abatume essuula ya 17 nyiri nja kuzisontera nedda nzikiriza nzireko emabega paka ku lw'13. Naye Abayudaaya b'e Sessaloniika bwe baategeera ng'ekigambo kya Katonda kibuuliddwa Pawulo era mu Beroya era ne bajjayo ne baweerera ebibiina ne babasasamaza. Kakati Pawulo nanyumidde nze okwagala mu Asene sijatandikira yatandikira eri Beroya Bereya tenga yasooka Sessaloniika. Sessaloniika bwe yali Sessaloniika n'aba ko omulimu gwakoze maana tuno omulimu gutandika eyo ne waliwo empulunguse ezaalimu bwajja e Bereya empulunguse ezo ne zikola ki? Ne zigoberera omulimu gwe yajja okukola e Bereya newankubadde gwali badde gulaba omukisa mwalimu empulunguse ate gwali mulungi kuba naye agwogerako Bereya baali balungi okusinga Sessaloniika. Kakati wali kyaki kibanyiiza okiraba kakati mu kubanyiiza okwo ne bamutamanya nti bati mu kuttattana mulimu ogusinga obunene batunulidde omuntu nga Pawulo. Kakati bwe bajja e Bereya mbu ne babasasamaza ne baweerera okusekeeterera ne babasasamaza. Bwe bakikola ekyo ne bamuvaako kati Pawulo n'aluuzingawo awo. Pawulo n'ava ewa Bereya n'agenda mu Asene. Kakati atuuse mu Asene kansome atuuse mu Asene lw'16. Naye Pawulo bwe yali mu Asene ng'abalindirira omwoyo gwe ne gumuluma bwe yalaba ekibuga nga kijjudde ebifaananyi ng'alindirira baani bw'ava wali bw'ava e Bereya actually baamugoba Bereya naye ekirungi yafuna abamuwerekera
abamuwerekera abo ne bamutuusa eno muki Asene. Naye eri wali wasigaddeyo bakozi banne babiri Siira nani ne Timotheo. Kakati nga bana bamuwerekerako baba baddayo n'atumya abali bamwegatteko bunnambiro. Yalaba nti ennimiro eno gyatuuseemu obaoli awo yalibaamu ekinyusi okusinga Bereya. Bamutugobye kale ne bajja kati aba balindirira mbonaalaba mu kibuga ekyo nga mujjudde ebifaananyi era mu Asene wano wetulabira we yagambira abantu nga ekyo kyolekana nabo nti nasanze nadde empita ayita mu 2023 kubanga bwe mbadde empita nentunuulira bye musinza era nensanga ekyoto ekiwandiikiddwako nti kya Katonda atategeerwa. Bagamba bwe yali edo mu Asene ng'alindira banne bamwegatteko yasigala akola omulimu gwa Katonda. Mu Asene wenjogeredde ne banne bamwegattako era embeera yaliwo n'alyoka avaayo n'agendebwa Kolinso. Sebo ndowooza kansooke nkomaawo mpozi olunyiro luno olusemba luno lwa 3:2 naye bwe baawulira okuzuukira kw'abafu bwe lyababuulira bali ab'Asene abamu ne baŋoola abalala ne bagamba nti era tulikuwulira nate olw'ekigambo kyo kale onatubuulira olulala ffe tugenze. Bwe batyo Pawulo n'abavaamu wakati ekijjayo Pawulo mu Asene lunyirira tusomye olwa 3 lugamba naye abasajja abamu ne beegatta naye ne bakkiriza omu kwabo ye Donosio Omwayolepaago n'omukazi erinnya lye Damali n'abalala wamu nabo waaviirayo nga wadde afunyeyo gino emyoyo bw'avaawo obwanga yabwolekeza Kolinso. Kati ebyasigalira byali history. Oluganda katandikira weewaawo nze nyina kinjagadde ku Pawulo nga sinaba kugenda wali. Pawulo watuuka mu Asene abagamba naye mbasanyukidde nnyo kubanga muli basajja bakkiriza. You are religious. Wadde nga bali mu mbeera eno ey'okusinza ebibumbe naye agamba nti muli basajja baki bannaddiini. So Pawulo ava mu Asene agenda wa mu Kolinso. Tulabye nti ekimujje mu Asene okubuulira ku kukola ki okuzuukira sajja ne bagamba naye omusajja gwe tujja kuwulira oluki olulala ensonga eno. Kakati ate wagenda mu Kolinso ate abuulirayo obubaka obwaki obw'omusaalaba. Era agamba nti wabuulira yali asazeewo obutakola kintu nyinza kyogera butanoonya birala bibakwatako bagenzeemu naye okubuulira enjiri eyaki ey'omusaalaba eya Kristo yekka eyakomererwa. Pawulo ono kyemwagaddeko wano wonna watuuka tadda awo tulambula ekitundu atandikirawo ekyamuleese ku mulimu. Olwatuuka mu Bereya n'atandika omulimu ne bamukola ki abagira ne bamucyankalanya n'agenda mu Asene n'atandikirawo omulimu awo we bamulemesaawo n'agenda mu Kolinso n'atandikirawo omulimu. Tulaba message yonna gy'abuulira ebasongera kwani ku Kristo. So ndowooza tugenda kukiraba wano mu maaso naye Pawulo kyemwagaddeko kyekyo he is ever busy. Si busy body but active ku mulimu ogwali gumuleeta. Ensonga enkulu gyensiza okulaba nayigirizanga ekigambo kya Katonda. twebaza Mukama olw'obulamu bwa Pawulo yalina enkola eyayogeddwako wano okusooka eri Omuyudaaya n'eri abamawanga. Tulaba nti era wano mu Kolinso yasookera eri baki Bayudaaya. Bw'ava mu Bayudaaya olw'ensonga ze tujja okwogerako maaso ate n'agenda eri abaki abamawanga. Akondooza kakulu nga tubuulira enjiri okusookera mu baffe. Ne Yesu bwe yagamba yali agoberera kiragiro kya Yesu then n'agenda kati tunagenda sabiti nga 2 emabega mu lesson kyamaga byakwataganye nnyo
okimanyi Berea yagendayo by accident. Yes. Yeah. Berea Asene yagendayo by accident tese kugendayo teyali mpulani naye wadde kyaliwo kino bwe yesanga ng'atuuseyo kaakati n'abuyaka olwabiyita kambawe kanavaayo olaba n'ebibala okunoonya buli kakisa kosobola okukozesa n'obawa naye nga kyobawa kyekyo kyolinamu ddala ddala kintu baba abooluganda bwe weetwalira Kristo n'okola enkolagana eno n'ogikuza nekkalira bulungi nnyo munnange bw'onaaba oli mu takisi ojja kwesanga weesanze ng'obawadde nga bali abalaba baweerawo ebyabwe nabo kubanga bibabeeramu namumula kati gwe omukristaayo kubanga Kristo yatuula mu ggwe muli bonaabeera ku mulimu eyo ojja bbawa bona ojja kwesanga nga by mistake obawala whatever it is noweesanga mu kifo kyotalina kubeeramu ojja kwesanga ng'obawa naye nga tekiri appropriate naye ng'obawadde nevertheless kubawa Pawulo kyeyakolanga weewaawo twagala okutunuulira ekibuga kino Kolinso ebyakirimu kyali kifaanana kitya general ekibuga kino era ku kibuga kino njagala tutunuulire nnyo newankubadde nga kwalimu okusomooza kwamu naye kusomooza ki kwe tuyina mu kukola omulimu mu bibuga byaffe kaakati mu Kampala wano kusomoozebwa ki kwe tuyinza okusangamu nga tukola omulimu mu kusooka twalisoma geography tulina kye tuyita strategic location. Paulo ekibuga kino akigendamu ezimu ku nsonga ezimutwala mu kibuga ekyo y'ensonga ya strategic location eba tuyinza kyogera nti mu Luganda kwegamba ekibuga wekiri ekifo kye kirimu kisava kankyogere ntyo ebyobusuubuzi byonna awo wetunula ku maapu kwegamba ekibuga business it is a center yali mukuŋŋaanya kibuga mukuŋŋaanya mulungi endowooza ekyo ekigambo kijjayo bulungi kakati Pawulo alabira ddala nga ekibuga kino wanaakituukamu kijja kuyamba nnyo okubeera center enjiri bwenaasibuka okuba nga ekola ki ng'egenda mu bitundu ebirala ate naye kennyini ng'omuminsani eyeebeezaawo alaba nga wanaabeera ng'abulira mu kitundu kino n'okalimu kasaidi haso kajjamu ensimbi eziyimirizaawo obuweereza kajja kuba katambulira ddala kati Pawulo ebyo byonna wabitunuulira n'alabira ddala nga Kolinso ono kifo kiki kituufu ekyokutandikiramu omulimu guno. Actually weetegereza ekibuga kino alina bingi byalaba ebyetaaga okuba nga bikolebwako okusoomoozebwa okwali kuli mu kibuga kino kwali kungi ng'alina okuba nga akutereeza mu bufunze wenti onyiza okwanjula Kolinso ono kyekyalimu kifaananyi kyekyalimu Kolinso sebo si biwanvu nnyo biriwa naye tuwandiikidde ekyokuyiga kino yabyogeddeko olw'okulokola obudde ndowooza kansoma ebisome mbu Kolinso yali emanyiddwako amadiini okuleka kiri ekyokubeera nti kyayiroketedde abantu abalungi naye mbu kwaliko amadiini ag'enjawulo nga kisinga kulabirwa mu masabo amangi agali mu kibuga kino agazimbibwa olw'okusinza balubaale nga Apollo, Asena, mwava Aphrodite akataba ba Asena abandi baali bagwira ate nga baaleetebwa okuva Buyonaani ne bajja eno n'abalala saako ne balubaale b'Abamisiri nga Serapis ne Isis. Bonna ekirala okwongereza ku kutabuka kuno okw'amadiini Kolinso era kyali kimanyiddwa nnyo olw'ebikolwa eby'obwenzi ebyali ebyekyeyonoonere. Strabo omusajja munnageography yatugamba mbu munnabyafaayo era munnageography agamba nti mu Kolinso omwo mukka mwalimu bamalaaya abawonge 1,000 nga bano baaweebwayo olw'okusinza Aphrodite mu yeekaalu ye mu kibuga kino mwennyini. Gamba ensonga y'obwenzi baali baana baliwo kwegamba nga tekina okusinza ebifaananyi obugwenyufu nga kitundu ku bulamu bw'abantu abawangaira
mu nsi eyo mu kitundu ekyo mu kibuga ekyo kyetwogerako mu bufunze kyekifaananyi kyenkusiigira kyakolinso kati Pawulo kyajja akola eki kati abakristaayo bali mu kibuga kino munnange baali bakristaayo naye nga ebibeetoolodde ebyo bibeetoolodde babuuza nti Kampala tukikola tutya olwo tebiriimu gwenyufu. kale waliwo okusomooza okwakonna kwe tuyinza okusanga mu kubuulira enjiri mu kibuga kyaffe wano bingi kumpi byerimu bino byennyini netubale tugenze wano bino byennyini byetusomye wano mu kibuga mubaamu abakozi ba ssente abagagga tebalina budde obagamba obanyumiza ebintu byombu Yesu tebikyakola makulu oli tumusaba tatuwa nze nakugambako nali nkunyumizaako olulala tinali kavuka kato tuli ku university ya Makerere mbantu abayivu ati byobeera mu bibuga tuleeta topic balese topic bajogirako nganzo omukristaayo atudde muli nemmanya dante topic eno solution yayo bokugitegeera obulungi you need to look at the great controversy olutalo olunene nga mazima bw'ekitubu kyali ne solution yakyo ndaba bwensituka munange bampadde omuzindaalo mbeko kyenjogera mu workshop John ati munange good afternoon professors yes nali sina na degree esuuka kakati ne bagamba nembaitiro omanyi Katonda ebintu oli yansirisa nga ne sentences so tekoze eki ne nagamba sirika tewetantala betagenda kunnyonnyola koze nedda bino mbimanyi nedda ebyobukristaayo byo bikola eki ze challenge zetusanga mu nsi tetulimu abantu bayivu nnyo balowooza bamanyi nnyo kati okubagamba bino you can't even qualify them, you can't quantify them, you can't test them and prove them, you know. Who are you? Who are these things even? So ebintu bwebito nokuulira ngide tolina budde akasati bagenda batunira akasati koyambadde akamoto kakojjiddemu oze n'okutuya n'otuunya tolina akamoto kakojjiddemu mboze kubagamba munnange kyekyo omukisa Pawulo gwe yalina nti baasobola okumuwuliriza abakisobola ne batwala ekigambo kye naye olwaleero tulina okusoomozebwa ssebo okuddamu ekibuuzo kyo kw'amaanyi tulina kumanya how to package properly netumanya ani atuli emabega okutusindiikiriza okukola ogwo tuyimulekera ajja bikola. Kale ekikulu nnyo okutegeera nti obuulizi bw'enjiri tekitegeeza nti temujja kubaamu kusoomozebwa kwonna kusoomozebwa kusobola okubaamu naye ani bw'oli naye kyekisinga obuki obukulu ate kirungi nnyo okukola ate nga bwe tukola. So Pawulo yakola ng'akola ziweema okweyimirizaawo mu byetaavu be ebyenjawulo okuba nti ayita agenda kusabiriza bano bagenda kubuulira nje kale olunyiriri luli lwe twasomye olw'okujjukira olunyiriri lwabadde ndowooza lwa kumekadde lwa 10 mu bikolwa by'abatume sura ya 8 18 lugamba nti kubanga nze ndi wamu naawe so tewali muntu anaakulumbanga okukukola obubi kubanga nina abantu bangi mu kibuga muno. Katonda alina abantu bangi mu kibuga muno Abayudaaya n'abaana b'Amawanga. Pawulo atandika okubabuulira enjiri mu kibuga kino atandika eri Omuyudaaya n'agenda eri Omuyonaani oba Munnamawanga. Biki ebyaliwo kubuulira enjiri kuno? Pawulo obufunze wayingira kubuulira enjiri mu kibuga kino ekya Koliso mu Luganda tuyinza okiyita okusiiga enziro. Bamusiiga enziro asobole okumulemesa okukolayo omulimu. Actually ebintu ebyo bibaawo ne mu buweereza buno bwe tulimu naye okugumya kuno kwetulaba mu lunyiriri Katonda amugamba ssebo totya kubanga baki abantu bange bangi balina mu kibuga ekyo wadde nga bagezezaako okumusiiga enziro omulimu gwe yakola tegwali gwa busa kubanga Katonda yali amutumye. Katonda nga we yasuubiza era n'akola ki nga we yatutuma naffe I am with you always. So olunyiriri olwokuna osula naye 18 wagamba nti
omwami ono bw'abeera mu Kolinso bana abangi bayogerako oli mukulu n'awakaniranga mu kkuŋŋaaniro buli sabbiiti n'asendasendanga Abayudaaya n'Abayonaani naye Siira ne Timoseewo bali be yava nabo eri bwe baava e Makedoni Pawulo n'awalirizibwa ekigambo ng'ategeeza Abayudaaya nga Yesu bw'ali Kristo. Abayudaaya baakola ki? Wulira komeko lwakumeka bwe baamutangira ne bamuvuma bunakunkumulengooyeze n'abagamba nti abwanyiweewaawo omusaayi gwammwe gubeere ku mitwe gyammwe nze ndi mulongoofu okutanula kaakano n'agenda eri abamawanga era Pawulo obutume bwe eri abamawanga butandikira bamunyiza ebitagambika abantu byali asuubya ddala okumuyambako bamwerekako ku kituuti bamwerekereko ku kituuti abantu abagundiivu mu kanisa abantu abamanyi ebintu bino babatizibwa emyaka nga gijja bali Pathfinder Master Guide training beebo bwajja wano yalaba kirala nagamba mmwe kambaleke wano kakati bwatandika n'avaawo n'agenda naye bangi Katonda wawajjira amugambe ekigambo kino twasomye wali ku ntandikwa nti bw'abomba okuddu okuva eri gye yali ajje eno mu Asene alikajje mu Asene aveeyo ajje mu Kolinso munnange embeera yalinga yakajegere emulondoola buli gye yagendanga okubuulya nga bw'obadde ogamba muyinza nti ebigambo byayogeradde byali birungi ffe tumanyi nti birungi naye tebyasanyusanga abantu Yesu Kristo ate yazuukira ati ono yamanya nti bakugamba nti yalumwako omusota bw'alaba ekyaya akola ki awanyiweewaawo ebinaasigala binangwa enkoto nze ŋŋenze kakati aba ateekateeka paakinga ensawo ze ave Kolinso nawo nga bwe yali ava eri yonna n'amugamba gundi ku luno nedda togenda wano waliwo abantu bangi nnyo benna okukyusa era awo tulaba Pawulo afuna amaanyi amayitirivu okusigala ng'akola omulimu mu Kolinso era olw'ebigambo Mukama bye yamuwa n'amuwa obukakafu nti ali wamu naye ebyawandiikibwa bitulaga nti Pawulo yamala omwaka mulamba n'ekitundu mu Kolinso ng'ali wano si lwakuba nti tewaliyo makanisa amalala gayayaanira obuweereza nago gaaliyo naye ate yakolanga n'obuweereza obw'amabaluwa ng'asobola okusinziira waasinzidde gy'atasobodde kugenda n'aweereza ki n'ebbaluwa zino ze tusoma ez'Abakolinso teyaziwandiikira Kolinso yali mu Efeso gy'awandiikira eyokubiri kirowoozebwa nayinza okuba yali Makedoni oba naye nga ekikakafu kiri nti teyali mu Kolinso so tulaba nti obuweereza bwe obw'enjiri tebwayimirira olw'okuba ali mu kifo kimu yasigala aweereza mu bitundu ebirala lwaki Pawulo yawandiikira Abakolinso tusigaze eddakiika otemetemererawo omusajja ono wamala okukola omulimu nga bwe tulabye eri amala n'avaayo wali bwe tusoose tulabye nga akola omulimu naye amala n'avaayo n'aleka abantu bano ekkanisa ye yamuli mu mutima n'emutulamu ngagamba n'abaana abaava e Kulowe okusinziira ku Bakolinso ekisooka 16:5-9 mbu abaali Efeso eyo abantu abajja kumukyalira baali bava mu nju ya Kulowe baali be Kolinso bwe bajja ne bamubuulira ng'ali eno ab'enju ya Kulowe bajja gy'ali ne bagamufuuwa nti embeera yali ewaabwe mu Kolinso yali tewoomya nakabululu mu Bakolinso 1:6 Pawulo yakolerawo ku nsonga eno ab'ewa Kulowe gye bamutegeezaako nti konowe katokanira kola ki era bw'atyo bwe yakolera ddala ebizibu byayo mwalimu okwesalaasalamu wenzi okudadwalikanira mu mbuga z'amateeka awamu n'obwanneeko bumanyi bwalingayo kati Pawulo yafunayo ebbaluwa endala ng'erimu ebibuuzo ebyesalira okwanukula kwe kuli mu kitundu kyonna kye tulaba okuva ku ssuula esooka ekitundu ekyessuula ey'omusanvu mwe muli okwanukula kwa Pawulo olw'ensonga zino ezaali tugambe mwalimu ebibuuzo byali byekusa ku bufumbo tuwase oba tetuwasa tuliwasa oba tetuliwasa okwawukana obutawasa ebyokulya ebiweereddwa eri ebifaananyi neeyisa embi okusinza enkozesa y'ebirabo eby'omwoyo n'entegeera enkyamu ku nsonga y'okukola ki kati ekkanisa y'e Kolinso yalina ebizibu si byakuno era ng'erimu oluto olungi
nti obuntuntu nga bubatawanya mpozi n'ekkanisa y'omu kitundu kyo naye yandibanga enjawulo okufaanagana. Kakati ebizibu ebyo byonna mu kanisa bijje biri. Makanisa gaffe agasinga obungi. Oba oli awo naawe ali eyo by'oyinza okumenya n'ogamba mu kanisa waffe tulina kino ne kino ne kino ne kino. Naye ng'ekisinga obukulu bwa byonna be bantu obutakula mu by'omwoyo okukona kyekivaako ebyo ebizibu byonna byolaba ebyo. Naye njagala muganda wange oli afunze akatundu kano akasembayo embeera y'ensi okuyingira ekkanisa. Batugambye nti ebimu ku bizibu ebyali mu Koliiso byaviira ddala ku surrounding y'ebyali bibeetoolodde. Ekituufu ne mu kkanisa yaffe muno ebitwetoolodde bituleetedde okuba nga tukola tutya nga ekkanisa yaffe yonooneka. For example, tulaba abasajja nga waliwo abali obulungi tugamba naffe ekkanisa tulina okubamu n'abantu abakola batya tunoonye engeri gye tubeeramu mu ngeri efaanako weeti competition ne tugamba naffe tuyiyeyo engeri gye tuyinza okufaanana nga bali tubasikirize. Buli ebintu ebiri mu kkanisa ebintu ebyo byonna biyingira ne mu kkanisa zaffe ne bituleetera okuba nga tukola tutya nga tuva ku mulamwa ne tuva ku kutunulira Kristo. Kwa Bayibuli yetugamba nga tutunulira Kristo omutandisi w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waako. Kaakati ffe embeera etwetooloola etuleetera okuba nga tuva ku kutunulira Kristo ne tutandika okuba nga ifo ky'okulaba ensi mu ngeri y'okuba nga eyambibwa okutegeera Kristo. Ne tutandika okuba nga tulaba ensi okuba nga yetu-influencinga. Ndowooza ekyo Mukama atusaasire tutandika okulabira mu lenzi ey'enjawulo. Kale tugenda kumaliriza mwebale nnyo mwebajje ddala. Njagala okufunza ku nsonga eyo gy'ayogeddeko n'okulabula okutuweebwa mwanyinaffe Ellen White. Nsaba onkyusiza ebigambo bino. Bigamba nti conformity okwekiriranya oba okwefaanagana to the world never converts the world to the church. Tekulituuka kira na kimu ne kukyusa ensi nejja ekeri ekkanisa. But converts the church to the world. Wabula kikyusa kkanisa nedda eri ensi. Kati nga tukoppa ebyensi okubiyingiza mu nkola yaffe ey'omulimu mu kkanisa tumanye nti ffe tugenda okukyuka tufaanana enki. Ensi tegenda kukyuka efaanana ekkanisa. Kale mukwano gwaffe atulaba atuwuliriza ekyo naawe mu mbeera ze eza bulijjo nsaba okitegeere nti ekintu kyonna ky'okoppa ekyensi okiyingize mu bya Katonda kyongera kufaananya nsi naye tekyongera kufaananya Katonda. Bwe tutyo bwe tuguddewo ebbaluwa esooka n'eyokubiri Abakolinso. Nsaba Mukama akumpeera omukisa. Abalabe baffe mwenna abatumanyi n'abatatumanyi tubatumiddeko mu Mukama waffe. Ssebo Mwami Kyewalyanga nsaba otuweereyo esaala eddalawo. Kale katwebaze webale Katonda waffe okutuyigiriza ebigambo bino ebirungi bwe biti olw'obunafu bw'obwongo bwaffe n'obutono bw'ebiseera oluusi tulekayo ebyensonga ate Mukama ne twogera ebiyitira naye tusaasire esaala yaffe eno naye bye tuyiga bikabeere nga bitambulirwako Omwoyo Omutukuvu ye asengeke ebyo tulina okufuna n'ebyo birina okutuuka gy'oli mu kusaba. Kale Mukama otuweeremu omukisa naye ekikulu Mukama tutegeere Kristo era oyo yakomererwa mu nkaayana zonna mu kubagana empawa mu bitusukkako ffe tutunuulira oyo Kristo yekka era oyo yakomererwa bwe buwanguzi bwaffe mu bwoyo era bwe tusabye Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Twagaliza ekiseera ekirungi sigala bulungi yongera okusharinga linki eya programu eno Mukama akuwa omukisa. Amen.